Moderator neyanziza njagala sooka okusaasira famire wamu n'aboolugave okusingira ddala. Kyasanyu nti aboolugave so babeera bakojja bange beere ly'ennyonka liva ku sayidi eyo era kunyolwa kw'amaanyi. Njagala okusooka okwebaza abakuza Paul Kawanga Ssemwogerere okuviira ddala mu buto ne batamuyigiriza mbeera ya bulyake nga bwe tulaba leero, ne batamuyigiriza mbeera ya kweyagaliza nga kye tulaba leero nti n'akandibadde akaagundi omuntu alwana nnyo akabba akateeke mu nsawo ye oba akatwalire famire ye. Ssemwogerere ofudde n'ebyolese birabika, olese omukululo, obadde musomesa mulungi ku sayidi y'ebyobufuzi, bootendese weebali bakyegombwa era balabwako. Yatendeka okuviira ddala mu DP ng'etandika n'amanya nti DP yeetaaga abagiriikiriza n'ayitya mu section ya Young UID. Young Youth Democrat. Kyasanyu nti ekyo yakitandika naye ate otunuulira parties eziriwo leero ekyo baakibuusa amaaso. Tetulina kumentalinga wansi eno oba kye twandiise nga akademi y'ebyobufuzi nti tulinawo political party enkulu, tulinawo n'omusingi oguto. Ago gaali maanyi g'omugenzi Ssemwogerere. Ekyokulala bamala omubba akalulu yandibadde ateekawo embira kuba yalina supporting omuganda ali mu Central Region gye tukkiriza nti vibe gye yali alina ebiseera ebyo yali esobola okuddamu okutuzza mu nsiko, naye yalaga obugunjufu n'alaga okumanya nti n'oba toli mukulembeze leero osobola okubeera omukulembeze mu direction endala. Eyo credit nja gimuwa. Ku sayidi endala azimbye eggwanga ng'ayitira ddala mu DP, abakulembeze abateeseewo, abamentalinze, tulina bangi be twegomba. Namboozi abadde ayogera ku CBS emabegaawo, ng'olabira ddala omukyala eyategekerwa abadde mu pate entuufu. Ffenna aba NOP tuli ba mukisa nti pati yaffe yali etandika be bantu be twalowooza nti tubasembeza okumpi tujja kubaako binene bye tukola mu ggwanga era ddala tutambudde. Ekyennaku afiiridde mu Bulumi kuba kibeera kya nnaku nti n'ozimba akayumbako mu Bulumi ate oli najja n'akamenya. Mawu muzeeyi afudde akunyiigidde, ayinza okuba eri tekikugamba direct naye nze kankikugambe nti muzeeyi afudde alina obulumi obw'ekika ekya waggulu. Obudde bwonna bwonna bwe yateeka ku DP, amaanyi ge gonna, mentoring gy'akoze mu DP, atuuse okufa ng'ali mu Bulumi, atuuse okufa ng'oli presidential general wa party, naye ng'abantu pati yonna yonna ogiyuzizaamu. Tukkiriza nti pati esinga obukadde mu ggwanga naye alowooza nti onoogiyimiriramu ge baali bakwesize banno pati yali ejja kutama, naye ekyennaku omaliriza ogitunze eno ogiyuzizza, obulumi buba butegeeza bunene ku sayidi eyo. Nyongera okusaasira eggwanga okutwaliza awamu okuba nti lifuliddwa ssebo gunandiise omuzira, gunandiise hero ku sayidi ey'ebyobufuzi kuba sirabaawo gw'oyinza kugamba nti oyinza okugeraageranya oba oteeka ku minzaani ng'omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere. Naye bw'abanga ye yalemererwa okuggyako President Museveni, mulina essuubi nti waliyo anaamusobola? Kyensinga okukkiriza nti yalemererwa naye yakuzibwa nga si mu luvu. Fake Media live omulungi ali ku Fake Media ogamba oteyina gy'oli kaseti buli kimu kitambula bulungi. Amanya muzikala Haji Abdunnomi Mshafi Kulwanga bingi ebibadde mu week era betugenda okuwanga ate tukuwaganyaako ebirowoozo ebimu ku byo. Uganda eri mu kiyongobero ky'amannyo ddala olunaku lwaleero, mmwe abali ku Facebook live ate abali ku YouTube olunaku lwejjo. Yes, kuba YouTube tubeerayo essa olunaku luba lwa 6 naye nga olunaku olwokutaano Paul Kawanga Ssemwogerere eyaliko ssenkagale wa Democratic Party ono nno yakola bingi nnyo ddala okulaba nga ateekawo enkyukakyuka wano mu ggwanga lyattu Uganda. Abingi betugenda okubeera nga ate tumwogerako. Afudde ayina emyaka 9, yazaalibwa 1932 mbaseerabidde, afudde 2022. Paul Kawanga Ssemwogerere bangi ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu, Lord Mayor Ssaalongerwas Lukwago, Dr. Kanokiza Besigye, Jeno Muntu, bangi bazze bamwogerako ebintu ebyenjawulo era nga bagendayo n'okumwebuuzaako nti ddala tukoze tutya okulaba nga tutereeza ebyobufuzi by'eggwanga Uganda.
bannaffe bali ku Facebook live mwe bali kubiranga kwemuli tusimbudde amanya muziko Alhaji Abdulnyami Shafik Lwanga eno ye the earthquake obunkenke line Tamale Henry Musa Muto wamu ne Hassan Musa okujiba tusa kutugenda kwogera ku bulamu wa Paul Kawanga Ssemwogerere buli omu ku bakulu bindi nabo bagenda kubanga babeerako ekigambo kye bamwogerako ate tumale tusimbule tugende mu gavumenti y'eggwanga eno Uganda eri kati ku obutali bwandibadde bukolebwa batya ndi ne bakansalas ab'enjawulo abali ku mitendera egy'enjawulo abali ku division wamu ne municipality so bamanyi ekyetaagisa gavumenti abamu yabaguza kati yabagaye wadde twabaguza mu bukyamu mutuddize obuvunaanyizibwa buvudde mu bantu buzze mu KCCA awo nyine tugenda okuba tutandikira kantandike ne kansala Twaha Ssebo Ebola wakaba mutidde Ebola sijja gamba nti namutidde naye ngezaako kumwetangira amina era kituufu wamu ne COVID n'endwadde endala zonna banyabo ne baseba abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli omu mu kiti kye erinnya Sendyo wa Twaha ayogera ebitakaddiwa era nga bulijjo tuzze okugatta eddoboozi ku nsi yaffe Uganda ku nnyaffe Uganda tukubaganye ebirowoozo ku lw'okuzimba ensi yaffe kitegeeza nti tuyita wano okugezaako okuzimba ensi yaffe ntuusa okusaasira kwange eri famire ya Paul Kawanga Ssemwogerere ne bannayuganda ffenna okusingira ddala bannankyukakyuka mu Uganda nsaba Mukama Katonda asonyiwe ebisobye ku mukadde waffe ng'omuntu era amuwe ekiwummulo eky'emirembe mu ngeri y'emu nsaasira eri bannayuganda abali mu kujoonyesebwa mu ngeri zonna nammwe bannyinaffe ne baganda baffe abali mu buwaŋŋangusi abaagendayo mu mbeera ez'okudduka mu mbeera z'ebyobufuzi wano e Uganda nga mwadduka buddusi abaagendayo okulomba n'abaagenda nga mwafuna omukisa nga mwagenda ku mirimu okulomba oyinza okivunula mu buddu n'abaafuna omukisa nga mwagenda ku mirimu egya professional n'abaafuna emikisa nga mwakwatibwako ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano okubatwala okuyiiya obulamu neyanzege tugenda sooka kuyisaamu ate kubabuuza kusobole okuba nga tutandika Paul Kawanga Ssemwogerere Mukama Katonda yamuyise ono abali ku ludda oluvuganya gavumenti basinze okufiirwa ennyo ku mulundi ogusoose mu byafaayo kansala bulijjo mujja mugamba nti agundi yafudde gavumenti yakibaddemu Paul Kawanga Ssemwogerere Saba moderator neyanza gavumenti yakibaddemu erinnya kansala Kavulusha Mbikufaaki akiikirira abantu ba Nansana East Tubbi ku municipality njagala osooka kutumira bonna abadde mu parish development model ebibiina 25 byensuubira nti binaafuna akasente ebabanga abakasuubiza okukatuwa ba NRM banabaddala bakatadde tebakaleeta webawoza ne beerabira nti sente zammwe wa musolo mu kubaddiza kibadde bateekayo sebo nga mpisaawo wiiki generally tebadde nnungi kuba tukkiriza nti 18-19 buli tujjukira olunaku olwo tujjukira omusaayi ogwayika mu ggwanga muno so tubadde kamwoki eyo njagala okuyisa bonna ababaddeyo okuba nti tujjukira emyoyo gy'abagenzi gye ndowooza nti bafiira bwereere kyannaku saidi eyo nyongera okusaasira aboolugave bonna olw'okufiirwako empagi eteddizibwawo eya presidential general Paul Kawanga Ssemwogerere kuba nti yafudde olunaku lwaleero kyannaku afiiridde mu bulumi ng'ogyeko nti yakola bye yakola naye afudde pate ye teriiwo kuba maawo tukkiriza ffenna yagitunda yagikwasa oludda lwe tulowooza nti lwamunyigirizaamu naye kitalo nnyo ku saidi eyo nyongera okusaasira abafiiriddwa kuba ku municipality ya Nansana honorable omu ku munnaffe yafiirwa maama we nange nze kennyini sebo nafiiriddwa mulamu wange ku saidi eyo wiiki tebadde nnungi naye ku saidi endala ey'education nyongera okusanyukira wamu ab'essomero lya St Catherine e Kakumiro abaali tebakola kibuzo kya pyero ekyokubala nti bagenda kukikola
kirungi ku side emu naye twebuuze mabega lwaki incidence eyo tebaddeewo tulowooze nti maama Nabbanja effect yereese olw'okuba ava Kakumiro kale kibanga kiri bwe kityo tusabe nti incidence weddangamu okubeerawo ne side endala ziwere priorities n'ekibeera ewalala nga teriiyo omuntu wa NRM abantu abo balowoozeeko naye ng'omusomesa nabadde musanyufu olw'ekyo kuba abazadde akasente kabadde kazibu naye nti kyassanyu tebaana bagenda kukola ebibuuzo so bwenyongera okwagaliza abayizi bange aba senior 6 abadde mu briefing olunaku lwaleero abagenda otandika ebibuuzo byabwe mu butongole ku Monday nti success to you all neyanzige naffe nno wano atuyita ku fake media okubasabira Mukama Katonda abagondeze ebibuuzo bye mugendamu musomesa yesebo nesimye okuba nawe nange nesimye naddala okulabika ku gaggadde fake media era nga nvuddeyo okubeera nga nyongera okutegeeza banna fake media naddala ku luuyi bye tuyita ruling party bakwadde bannange ekyo tebagala kiwulira naye nga kyekituufu tuba tulina okuvaayo nga naddala okusosowaza ensonga za gavumenti n'okulaba nti munnayuganda twongera omunnyonnyola so tumebaze Richard erinnya lyange ndi munnabyanjigiriza ate era omwogezi ku ntikko kazowaadi yonna ku bakansala naddala aba ruling party aba NRM oba oli awo abatakimakinga naye nga basigala bali relevant ate nga bamaanyi ndowooza era mulaba ensonga zetugusa zibeera ddala nga zeezo zennyini munnayuganda naddala oyo eyeyagalira mu ggwanga lye beera n'agamba nedda ebigambo ebyo binkolera nze netaaga ebigambo ebyessuubi naddala nga munnayuganda okulaba nga neeyagalira mu nsi yange ate toneeyagalira mu Kenya Uganda mwe tulina okweyagalira kyovola nti tuvaayo ne twogera eri bannayuganda ne twongera okugatta eddoboozi ku naddala pulezidenti waffe ekyasiiba kitugamba nti mwongere abantu okubategeeza programs ezitambula era n'okulimbulula obulimba buba bungi obujja naddala abannaffe neffe tuli ba silent majority era tulimbulula abantu ate era ne tubateekateeka nti Uganda etambula era tujja kwongera nnyo okutambula kyannaku ekyokufiirwa mbutuufu tekibadde kirungi nnyo amawulire si malungi okubeera nti President Jeno Mulamba in fact tubadde nga tukuze tuwulira omwami ate eryantama omwami abaddewo nga yes is the man of all seasons ekyannaku takyukakyuka era alemera ku kyayagala so kyannaku nti yatugenzeeko naye tusigale nga tuguma families tusigale nga nazo tuzisabira tulabe nga buli kimu kitambula bulungi katono nnyo ku byenjigiriza bannange abaana kuwumula kugenda kutambula abamulimu abawumudde naye nga ba 25 tusuubira okubeera nga amasomero gajja kuba gaggaddewo naye nga lwa bulungi okuba nti twetangira obuzibu bwonna era njagala ngatta eddoboozi lino okuviira ddala ku ntikko nti bannange tugenda kudda mu lockdown bingi ebitambula nti bagenda tuzza mu lockdown oluwumuza abaana pulezidenti yennyini yavaayo n'akikakasa tukwasizza maanyi buli bitongole byonna bikwasizza maanyi lockdown teriiwo bannayuganda tukole bannayuganda tuprotectinga abaana baffe tulabe nga uganda yaffe twongera okugattako ettafaali bw'ogattako nange nengattako n'omulala n'agattako kyekyo kye twagala tubeere nga twegazaanyiza mu ggwanga lyaffe Uganda neyanze kansala kwizera sebo waliwo statement gye waŋŋambye naye njerabidde yarabbi njerabidde naye genda masoko mbulize kuba kulaba weewaawo sebo moderator n'abatulaba ku fake media ate era n'abali ku Facebook live twagala kwebaza nnyo abantu abateekako kaddata ako mu mbeera eno gye tulimu embi batugobera live tubebaza nnyo amaanyi nze Kwizera Ronald kansala akiikirira abantu ba Kazo Central Zone 2 ku division ya Nansana okusookera ddala of course week nga baddemu challenges nyingi naye weekomekeredde ekyamazima nga okufa kwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere kutaninze rounds nyingi nnyo mu mawulire tetujja kwerabira era tetusobola kwerabira mirimu gye gyakoze naye kyannaku nti Dr. Kawanga abamuddira mu bigere
especially Norbert Mao tebasobola kufuna kyakuyiga ate ye oba oliawo ensobi gye yasooka okugwamu eyokukolera mu gavumenti ya Museveni ate era n'akomekerera ng'avuddeyo. Nze nyina essuubi nti kabwe kataligirya Katonda ng'atuwadde obulamu tujja kulabako ne Norbert Mao oyo ng'avuddeyo mu NRM nga bwe yagenda era nga talina kyakyusiza mu sisitimu eno. Twagala kuwalirako n'abantu ab'eŋŋanda abafiirwa abantu baffe nga NUP olunaku lwa leero 18 lubeera lunaku lw'amaanyi gye tuli ng'ekibiina kubanga tujjukira abantu abafiirwa obwemagwe mu 2020 oluvannyuma lw'okukwata presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu eruwuka. Abantu nno abasoba mu 100 battibwa ate ng'era abasinga mu 100 atano ku ebiseera oba almost 90% tebalina mu bintu byakwekalakasa. They were stray bullets. Wotuniramu omukyala nga Kamuyate yafa nga bambi ali mu kutambuza mmere ye nga nebyokwegunga n'okwekalakasa si byaliko. Naye twowa abantu ab'essuubi n'okwongera okutegeeza Abannayuganda tinakyemalira yenna waaba anaagwa ebintu ebyo byonna byonna bikolebwa mu ggwanga. Era emabegako eri nabagambako nti tetukyalina kweraliikirira ndi gavumenti ya Museveni lw'erigwa wabula tulina kweraliikirira nti gavumenti eyo ereme kugwa ku ggwanga lyaffe Uganda. Lastly nga maliriza njagala kugamba Bannayuganda nti Ebola gyali naye ate era mu ngeri y'emu twagala okulaga obwennyamivu bwaffe eri gavumenti eno okubanga esobola okugaana ebintu ebimu ebiraga nti bikuŋŋaanya abantu ne lookinga wansi lockdown districts ezimu nga Mubende ne Kasanda zikyali under lockdown naye ate nekkiriza abantu nga Edikenzo okukuŋŋaanya abantu abayitirivu bwate mu kisaawe ne bajja nga tebamanyi oba mulimu ne contacts omwe eziyinza okuspreading Ebola. Kampala atali nnyo bubi sebo njagala okutegeeza nti tolowooza nti abantu bonna abava e Fort Portal nga bajja e Kampala bayita mu Mubende ne bayitawo bonna tebatuuka Kampala. Ate ne tulabako ne top officials ne top guns mu gavumenti nga zeetabye ku bivulu ebyo. Era we ntunuulidde muganda ngono ng'agamba nti gavumenti eggalawo amasomero lwakwongera kutangira Ebola osobola okwewuunya ku kivulu ekyalimu namungi w'omuntu ne n'abavubi prime minister era najja n'abeerawo nga bulijjo bw'atera yagaba obukadde butaano. Naye ekyo tetusobola nkugamba bulijjo ti people like Nabbanja we can excuse them because of their intelligence inadequacy. Tutandikiddewo twagala kubanga tujjukira Paul Kawanga Ssemwogerere ono yali Ssenkagale wa Democratic Party ye yasooka okwesimba ku President Yoweri Kaguta Museveni nga Uganda efunye constitution ya 95 Namuwangula sebo. President Museveni n'amuwangula. President Nyonjogere byaliwo. Yagala Nyonjogere facts. President President Museveni n'amuwangula. Dambo yagala oyogere ekikyo awangudde gwe balangirira si bwe kiri module Bannayuganda awangudde. Kati obuzibu omugenda okundetera buli bumu. Ndi omwaka ogwo mumanye emyaka gye nayina wali okyali mwana natuvuddeyo mu 96 naye ebyawandiikibwa by'obulimanika bye nasoma bigamba nti President Museveni yawangula Museveni yeekwasa kalulu ka Kawanga Ssemwogerere n'agenda ng'agenza okununula Kawanga Ssemwogerere n'abalonzi n'akomawo mu nsiko n'amufuula minister of internal affairs n'atakomaawo n'ategeka akalulu ka 95 Ssemwogerere n'amuvuganya teyamwesimbako yavuga Ssemwogerere n'amuba kyabugazi Museveni obubbi bwe n'obulyake n'abifuula Kansala Kavulu ani yawangula akalulu ako nze nyinza okuba nali sinabitegeera bulungi
Saba akalo ke Uganda kaze kategekerwa. Kuba ngamba okukage kali akarali. Amazima gali nti. Yajja tawangula. Opposition yojiwulira bandigambye kali alali eyawangula sigwe balangirira ng'ewalabye ku Kyagulanyi ne Kawanga yawangula akalulu tugiyita kicks of a dying horse horse yideegira bambi bwesamba babawangudde kino katugezeeko okuwa abatulaba bano right n'okugezaako abasomyeko ku byafaayo kubanga I personally ng'omuntu nali nfunyeko omukisa okutulako ne dokita oyo naye ye akugamba nti akawulo ako olwamubbibwa aka 95 yalina amaanyi ng'alina n'amaanyi agasobola okumobilizinga ne badda mu nsiko naye olw'okuba nti eggwanga lyali lyakava mu kufa kw'abantu ate ng'abasinga okufa baali bava mu region ya Buganda mu kalulu ako nga ye musajja mukulu era yagamba yagenda ekitabanga nawo n'agenda mu palamenti y'eggwanga n'alangira n'agamba nti akalulu kanye kakwatiddwamu era banzibye naye nze sijja kuchalenjinga kintu kyonna Mayi Museveni kagende maaso atwale eggwanga olwekibaddewo emabega olw'okuba nti yali alumirirwa nti eggwanga lyakava mu kufa kw'abantu abayitirivu omanyi Mayi Museveni yatta abantu abasoba mu mitwalo 8 ozijukiza ne Honorable Kyagulanyi kyeyakola n'abagamba mulinde anti munange tebe byanjawulo Honorable Kyagulanyi wamala okumanya nti omuntu gwe tutwalidde okuwaaba omusanga asiba mu State House oyo osobola kusala ki era waayita mbale twavaayo Saabalamuzi neyeeyanika yena neyeeyambula ensi yonna ne mulanga ali bwereere nga tumaze okufiirwa Jacob Oulanyah kubanga yavaayo n'alagira ddala lwatu nti yetakkirizangako mu kintu kyonna kiyitibwa NUP ne Kyagulanyi okwongereza ku nsonga yo Honorable Kweze ngende ku nsonga yange okumanya Saabalamuzi yatyoboola eggwanga lyaffe lino Uganda n'omukyala yagezaako okuwakanya ensala yaabwe n'olwaleero ali mu kakiiko kamunoonyerezaako n'omusaala tafuna lino si ggwanga wabula amaka ga Mwami Museveni n'abamulya mu ngalo opposition obufuzi Kawanga yagamba nti amusajja kamwesonyiwe mu bigambo ebimu ku byasembyeyo okwogera Bemba Serabidde yagamba ndi musanyufu abantu mwe abakuŋŋaanye wano naye olaba mukuŋŋaanye mu Kampala wano ng'ekiwamba abantu kiri mu Kampala ne mu Uganda nga temutidde nti mukujja kwammwe omubungi beemuti muyinza okusula mu safe houses naye ne mujja mbasaba muleke kkuma bukomi mu kuvuganya wabula mubeere kimu tusobole okununula eggwanga lyaffe. Sebo njagala okwebaza omugenzi olw'okulengerera ewala tuze tukiraba nti Mwami Museveni akkiriza nnyo mu kuyiwa omusaayi niwabanga Muzeeyi Ssemwogerere tiyakkiriza mu mbeera eyo yeetaaga credit era okuba kulangirira babahiro ba Uganda suubira okuba nti ekyo kyagenda kukitwala nyongera n'okusaasira famire ye tukkirize nti democracy etaaga okusigala nga atambula mu ggwanga tuleme okulowooza buli kiseera nti banaabanga bakusinze okunge kuyiwa musaayi ogenaisaawo kaki obulimba wabaddewo obulimba bane banna fake media bannaffe kansala ndozo bakubadde oba simanyi oba abadde ki president w'eggwanga mbw akkiririza mu kuyiwa omusaayi takukkiririzamu n'omulweno ogumu president Museveni tugenze tumugoberera ebbanga yayiwawo omubiri okukakasa nti munnauganda yali asuubira kukolaki osogenda mu nsiko embeera yaliwo abakulembeze abaaliwo before president Museveni eggwanga baali balifudde maka gaabwe nga bataddewo embeera
President Museveni agamba no nino okutasa munnayuganda era bw'agamba nti asekiwalinga munnayuganda ze neewunya nnyo bano bagamba mutakkirizamo yakkiriza mu kuyiwa omusaayi sincerely speaking bano bannayuganda simanyi bo kye baagala naye omuntu ali ku record ne bw'ogenda mu international bodies zina zonna ne bw'ogenda mu international bodies zonna nekino okusiimibwa President Museveni asiimiddwa nnyo okubeera nga ye ateekawo embeera okulaba ng'ebyentalo ebyokuteekawo embeera yonna n'okuyiwa omusaayi bibeera bikakkamu eggwanga lisekiwalinze bulungi bano babuzaabuzabuzabuza obuwangwa obuli mu eruwero obumanyi Museveni yali ayiye ku musaayi bwe wabeerawo olutalo tukkirize tugaane okufa kubaamu naye at the end of the tunnel omuntu oyo ki ekiba kimututte kutaasa mbeera eyo era yagitaasa musiimeeko abantu basiimeko Uganda erisekiwa niye media kuno tulina abantu bangi abatulaba ate era abantu bano beetaaga okufuna substance naye omukulu ono nzijje mugamba ng'ebbanga lyonna nti newobeerawo enaaremu nnyo waliwo ekintu kyolina okubeerako ng'okkiriza mu mutima gwo njagala mubalire incidences 3 nga tuvudde ne mu lutalo abantu baffe Kasese abasukka mu 2 omugenzi tumwine yayokya abantu manyi kyebayita okurostinga zibaamu wiviirire atira Indian yazikakkanyiza abantu babitegeera ye president alina sekiwalinga peace muka gwe totambula n'omukanga waliwo yali amukonyeeko ono n'omwenda atambula yankubira esimu n'angamba kansala ndi wano ne security nebakuba yangamba nga kansala kuba nze ndi ku ground n'angamba sebo security nuja ati ruling party nangamba naye kufuna omulundi bannange security bwiri we give a credit yali akubira moderator kaba we credit wesaani baleme kuba bulimu wali omukubira disoba piso abatambula essaawa yonna gye baagala beyagalira mu Uganda bali bakifeesi bona abadde batekawo embeera Kakwenza yali munnakenya Kakwenza yali munnakenya yewe baddawo ne bakuba Kakwenza ye munnakenya teyagalira mu Uganda yatukane mu ggwanga walimala okulya ab'ebweru n'ab'omunda Oweekitiibwa Kawanga Ssemwogerere afudde mu okubeera opposition omuntu tekikufuula kubeera nti olina okudda kuwasiranda n'omanya omusaayi ffenna tulina gumuki gwa reedi tukkirize Uganda erisekiwa namwe bennyini emirembe mukirinamu omukulu ono tamanyi naye atayagala nnyo okwenyumiriza mu butamanyaawe kubanga njagala kukutegeezaako tukuwadde instances tubulire mwarostinga abantu okubeera opposition tekitegeeza mugambe 27 okubeera opposition bw'okubeera entenjeru tekikufuula kubeera n'amatamaki na musaayi mweru era gubeera gwa red abatta abantu baali ba busaale 27 bannange naye bwe kintu nali mwe muli opposition tulina okutegeeza bannayuganda naye buli kintu nali mukikuba opposition leader ki eyatta abantu abiri tulimbulule abantu muli era abantu bakulaba abantu waliwo kubanza nja mutwala wali omwana yattibwa wali ku church nga bakusasiga mukubidwa kansala twa nsonga ya Paul Kawanga Ssemwogerere nsooka okuddamu okusaasira ab'eŋŋanda abakona ab'emikwano naddala famire ya Paul Kawanga Ssemwogerere wamu ne bannayuganda ffenna oba mwenna naddala ab'enkyukakyuka Oweekitiibwa Kawanga Ssemwogerere kansooka okwebaza obwakabaka bwa Buganda okusingira ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yawa ejjinja ery'omuwendo Oweekitiibwa Kawanga Ssemwogerere ng'alimuwa lwakukwatira nsi n'ebyobufuzi ebirungi kitegeeza nti oyo okusiimibwa kwe kwamuweebwa dda nga mulamu mu 1980 Mwami Museveni be yali agenda mu nsiko akaluwa kali kaddido kali ka Oweekitiibwa Kawanga Ssemwogerere baba mu nsiko mu 1986 Mwami Museveni n'alonda John Kawanga Ssemwogerere nga minisita mu gavumenti ye
Owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere n'akola okumala ebbanga ye Paul Kawanga Ssemwogerere n'amukyusa mu kifo ekyo n'amuzza mu internal affair era n'aweereza bulungi nnyo okutuuka bwe baaliwo okuvuganya mu 1995 era n'avaayo n'avuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyamazima n'addamu n'amuwangula akalulu baamuwangula akalulu obwenkanya olw'okubanga tebuliiwo mu Uganda era mwami Museveni yakola kyekimu kye yalimbira bannayuganda nti agenze mu nsiko olw'okubba akalulu era n'addamu n'abba akalulu ka Kawanga Ssemwogerere. Owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere olw'okuba yali muntu eyakuzibwa ng'atya n'okuyiwa omusaayi ng'awa ekitiibwa obulamu bw'abantu yakkiriza nti abbiddwa ne yeerekereza n'agamba Museveni yadde oli mubi nnyo yadde oli mubbi nnyo kankuleke ku lw'abannayuganda kitegeeza yakulembeza ensi ye Uganda. Mu bintu bingi bye tuzze tulaba be yali omukulembeze wa DP yateekawo okulonda owekitiibwa yali meeya n'amusikira John Sebana Kizito yasigalawo ng'omuwabuzi omukulu n'ateekateeka abakulembeze be mulaba abalungi era ab'obuvunaanyizibwa. Owekitiibwa Dokita Kanukiza Besigye yayitako mu ngalo za Paul Kawanga Ssemwogerere. Kawanga Ssemwogerere yali minisita ng'owekitiibwa Dokita munne nga yamumyuka ne bajja nga atendeka abakulembeze yatendese Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Owekitiibwa Nambooze yayita mu ngalo ze. Owekitiibwa Medard Lubega Sseggona ayise mu ngalo ze. Ne boolaba abakulembeze abalungi era ab'enkizo naddala abaaliko mu DP bayise mu ngalo za Paul Kawanga Ssemwogerere n'abakulembeze abalala ab'enkizo. Ffenna tukimanyi ab'opozisoni bonna omuli ne Kyagulanyi Ssentamu babadde beebuuza ku Owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere era waafiiridde abadde alina obuvunaanyizibwa babadde ali mu kugezaako okussa mu nkola oba okugezaako okukuŋŋaanya bannayuganda naddala ab'enkyukakyuka okwogeza eddoboozi limu yadde tekisobodde tuukirira naye tukwebaza taata weebale nnyo weebale eddala okuwaayo obulamu bwo n'obudde bwo wamu n'akatono k'obadde oyina n'okawaayo ku lw'ensi yo Katonda akuwe ekiwummula eky'emirembe. Nempita wano okuvumirira gavumenti ya Uganda omuntu ow'obuvunaanyizibwa baatyo ow'enkizo baatyo eyazimba ensi baatyo nga yaliko ne minisita mu gavumenti ey'abalyake bano n'afa mu nfa nga tebasobodde yadde okufaayo okumulabirira oba okumujjanjaba n'olaba nga ssente bazoonoonera ku bantu abatamanyiddwa abatalina makulu abatalina kwegamba nga tebalina nsa obwana n'obwana nga baboonera ku bantu abatalina kye bazimbye ensi. Paul Kawanga Ssemwogerere ne be baali mwononeddeko biliyoni ne biliyoni yazikolerera myaka 9 afiiridde ku myaka 9 egy'obukulu ne baali mwononeddeko biliyoni ne biliyoni okutaasa obulamu bwe ku lw'okuzimba ensi yaffe Uganda kubanga mwami Museveni okweyagala kwalimu n'amasaali ne mutabani we Jeno Muwoozi ne muganda we Sale bulamu bw'Owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere nakwewaayo. Senga teyali Kawanga Ssemwogerere oba oli awo mwami Museveni teyaligenze mu nsiko ne bye yaligenze mu nsiko yalibuliddwa sapooti kubanga yeekwasa nti babbye banna DP n'olutalo n'aluleeta wano mu Central Buganda oba mu Central kubanga yajabbiddwa we yali ava ntegeerekese kitegeeza okukwali kwegula eri abantu b'omu Buganda nga addidde obubyake okwesembesa omuntu omulungi nti mbalwanirira okulwanirira obuwanguzi bwa Paul Kawanga Ssemwogerere nga mpunzika nyongera okuyita wano okusaasira famire abako n'ab'enganda n'ab'emikwano n'okubagiza abaana. Nsaba Mukama Katonda abakubagize era kibeere ekikubagiza ekikulu eri bannayuganda ffenna era nenyongera okusaba Mukama Katonda Owekitiibwa Kawanga Ssemwogerere muwe ekiwummula eky'emirembe era musonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Neyanzege
kansala Kavulo. Yes, tuli ku wekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere. Moderator neyanziza njagala sooka okusaasira famire wamu n'aboolugave okusingira ddala. Kyasanyu nti aboolugave so babeera bakojja bange beere ly'ennyonka liva ku sayidi eyo era kunyolwa kw'amaanyi. Njagala okusooka okwebaza abakuza Paul Kawanga Ssemwogerere okuviira ddala mu buto ne batamuyigiriza mbeera ya bulyake nga bwe tulaba leero. Ne batamuyigiriza mbeera ya kweyagaliza nga kye tulaba leero nti n'akandibadde akaagundi omuntu alwana nnyo akabba akateeke mu nsawo ye oba akatwalire famire ye. Ssemwogerere ofudde n'ebyolese birabika, olese omukululo, obadde musomesa mulungi ku sayidi y'ebyobufuzi, bootendese weebali bakyegombwa era balabwako. Yatendeka okuviira ddala mu DP ng'etandika n'amanya nti DP yeetaaga abagiriikiriza n'ayitya mu section ya Young UID. Kyasanyu nti ekyo yakitandika naye ate otunuulira parties eziriwo leero ekyo baakibuusa amaaso. Tetulina kumentalinga wansi eno oba kye twandiise nga akademi y'ebyobufuzi nti tulinawo political party enkulu, tulinawo n'omusingi oguto. Ago gaali maanyi g'omugenzi Ssemwogerere. Ekyokulala bamala omubba akalulu yandibadde ateekawo embira kuba yalina supporting omuganda ali mu Central Region gye tukkiriza nti vibe gye yali alina ebiseera ebyo yali esobola okuddamu okutuzza mu nsiko naye yalaga obugunjufu n'alaga okumanya nti n'oba toli mukulembeze leero osobola okubeera omukulembeze mu direction endala. Eyo credit nja gimuwa. Ku sayidi endala azimbye eggwanga ng'ayitira ddala mu DP, abakulembeze abateeseewo, abamentalinze, tulina bangi be twegomba. Nambooza abadde ayogera ku CBS emabegaawo ng'olabira ddala omukyala eyategekerwa abadde mu pate entuufu. Ffenna aba NOP tuli ba mukisa nti pati yaffe yali etandika be bantu be twalowooza nti tubasembeza okumpi tujja kubaako binene bye tukola mu ggwanga era ddala tutambudde. Ekyennaku afiiridde mu Bulumi kuba kibeera kya nnaku nti n'ozimba akayumbako mu Bulumi ate oli najja n'akamenya. Mawu muzeeyi afudde akunyiigidde, ayinza okuba eri tekikugamba direct nenze kankikugambe nti muzeeyi afudde alina obulumi obw'ekika ekya waggulu. Obudde bwonna bwonna bwe yateeka ku DP, amaanyi ge gonna, mentoring gy'akoze mu DP, atuuse okufa ng'ali mu Bulumi, atuuse okufa ng'oli presidential general wa party, naye ng'abantu pati yonna yonna ogiyuzizaamu. Tukkiriza nti pati esinga obukadde mu ggwanga naye alowooza nti onoogiyimiriramu ge baali bakwesize banno pati yali ejja kutama. Naye ekyennaku omaliriza ogitunze eno ogiyuzizza, obulumi buba butegeeza bunene ku sayidi eyo. Nyongera okusaasira eggwanga okutwaliza awamu okuba nti lifuuliddwa Ssebo Gunandiise omuzira, Gunandiise hero ku sayidi ey'ebyobufuzi kuba sirabaawo gw'oyinza gamba nti oyinza okugeraageranya oba oteeka ku minzaani ng'omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere. Naye bw'abanga ye yalemererwa okuggyako President Museveni, mulina essuubi nti waliyo anaamusobola? Kyensinga okukkiriza nti yalemererwa naye yakuzibwa nga si mu luvu. Nti leero n'oba ongigyeko ky'olowooza nti kyange nga nakuzibwa bulungi nga siri mu luvu era sijja kulwana. Ekyokulala yasobola okukkiriza nti osobola okufuga mu pate n'obanga gwe abadde owookubiri n'okkiriza nti pate esigalewo omulala agitwale. Tunuulira sayidi ya NRM myaka ndowooza giringaana, NRM tekkiriza nti waliwo omugezi okusukka ku jjajja. Ekyo nno kiba kigubeera musingi mubi nti jjajja ayinza okufiira wakyogerako si yakireeta neweesa nti afudde ne pate. Ekyokulabirako UPC Obote we yavaawo tukkirize tugaane. Tukyawulira UPC weekola ki? Naye ekyesanyu Dokita yategeka DP kituufu nnyo n'akkiriza nti nve mu bukulembeze, omugenzi Sebaana n'akwata, Sebaana n'avaawo ne baleeta omuluvu Mawu naye n'agikola byagikoze. Kyendowooza nti muzeeyi ofiiridde mu mazima, ofiiridde mu mbeera gye tuyinza okukkiriza nti tukyasobola okulifaalingako nga jjajja wa byabufuzi mu ggwanga muno. Nga mpunzika nja kubakubiriza twewala obuluvu, twewala okukkiriza nti era osobola okusingibwa
n'owoba nga gwa wangudde ne bakubba nga walaba Kyagulanyi yakkiriza nti baatubba akalolo kaffe ne tugenda mu kkooti ne tukkiriza nje tulaze teri mazima nakkiriza nti tuveeyo naye nga tetuyiye musaayi tudde mu bantu abantu nno abaategeeza ndi gwe nange gwe yayiwa Kyagulanyi otya senga wayagala eggwanga likyuke wali osobola okubaako kyokola siri mu kukuma mu bantu muliro naye nzikiriza tukkirize tugaane nti obuluvu bulina engeri gye busimya ebituli mu ggwanga erya Uganda. Tulina embeera egamba nti wemba sikozesezza maanyi kufuna kino olwo sijja kifuna. So nkubiriza bonna abazadde abaana bakomyewo tubakkirize oba tubayigirize obukkakkamu tubakkirize nti kibayita obuluvu n'okweyagaliza otwa 24/7 ekyokulowooza nti lwemba siriiwo teri alitambuza kino kyendaba nti kyekisinza okwonoona eggwanga nekireetya n'abantu okulemera mu buyinza myaka anakulaga alina vision yekka. Kyendowooza nti omugenzi Ssemwogerere kyataakula nibadde alemera ku DP n'agamba paka nakufa nze presidential general. So njikiriza nti buli muntu ajja alina idea gy'asobola okugatta ku ggwanga era tunaatambulirawo nti buli muntu mukkirize abeeko kyagatta ku ggwanga tujja kulaba Uganda yeeyagaza kulwa Katonda n'ensi yange. Asa network etabuseeko tusaba otuzeeyo ku Facebook live abantu yes nenga tukwebaza nnyo kansala Kavulu nsonga eyo musomesa yesebo opposition ku luno yeefiiriddwa yesebo n'emirundi egisinga gye tubadde wano tubadde tulinnya okusaidia gavumenti ne bacacanca kisuubira babadde nga bacacanca kakati namwe mugenda kucacanca fe already fe kyaffe mukimanyi fe tetulwana ntalo mweze mulwana fe tuli ba muntu yenna okuva ddala ku muntu wa wansi paka ku top eyo omuntu bwafa tukkirize omuntu aba afudde era ne tusiima byonna ebirungi byabakoze eki byabakoze byabagase ku Uganda yaffe Uganda si yabana Kenya omuntu n'abalema okujjanja owekitibwa atyo neyanziza yaddukubibwa n'obulamu obulungi musomesa kakati kumanya esebo for the first time teri opposition agamba nti government yakibaddemu kyogamba bulijjo ekibeera bano mu maindi yaabwe ngambe teri opposition avuddeyo kukyogera nti government yakibadde waliwo opposition ndoza njagamba ate eryantama tannayogera jjukira kati tomanyi kiyinza okuyita naye bannayuganda ekituufu kyo kiri nti twafiiriddwa mpagi luwaga omanyi ffe nga aba NRM ebiseera ebisinga buli muntu yenna agase tafali ku Uganda no matter which political party tusigala era tumurankinga as omuntu ali relevant omuntu w'omugaso kubanga Uganda yaffenna ate ettafali lye tugatta ku Uganda liva mu directions zanjawulo ng'ovudde ku bakolokota basiga obukyayi era twebaza nnyo gavumenti okubeera nti yatuwa omwaganya kwegamba okubeera nti ekkiriza programs nga zino okubeera nga twongera okulimbulula bannayuganda kuba bambi abantu basiiga nnyo obukyayi ate President Museveni ekyo kyo yagamba no ogwo si mutima gwa munnayuganda simanyi baba bannakenya naye bwe tubanga tuli bannayuganda banne tusiime ekintu ekyo twakibaddemu wali we twagendedde ku gundi ku paati eneddako naye omugenzi tutunuulidde bannange babadde bawa endowooza yaabwe ku kyaliwo yabbibwa simanyi yakola ki bingi be boogedde naye mbadde mpuliramu era obulimba bubadde bungi nnyo tubaddeko mbululu si kamu si bubiri nabo bennyini naye akalulu ekategekebwa ziba sides bbiri tuna side ewangudde ne side ewanguddwa naye ebiseera ebisinga kiri ku record olw'okuba some people abantu abamu mu Lungereza tugamba they are bad losers basigala era bagamba batubbye nze akalulu nakalimu akobwa kansala
era munnaffe yayitamu n'agenda ne saagenda mu kkooti ate ng'obusobozi nali mbulina saagenda y'olw'ensonga bwe nandigenze mu kkooti nandibadde sitaddeemu mutima gwabwe sseruganda nandibadde nfaanananga bano ati kyeŋŋamba ffe ng'aba NRM nedda ffe ng'aba NRM tetulinga bo okitegeera bo balowooza mbya kkooti balowooza mbyaki era waliwo kiri ku likodi kiri ku likodi moduleta kiri ku likodi abuzaabuza abantu naye tavumavuma buvumi njagala kumutegeeza nti mu kkooti tebagendayo bugenzi ogenda mu kkooti okupetitioninga nga waliwo irregularity mu kalulu njagala kumubuuza katono nnyo agende maaso agende nti agenda mu kkooti waliwo tiagas mu kaluluko waliwo ballot staffing mu kaluluko waliwo abantu okulonda nga tebalina kulonda mu kaluluko kiki ekyaliwo ekyali kirina okutwala mu kkooti olwakuba ate nekirina katono nnyo omuntu gwe kennyini asembye mu kalulu kubanga balina bakandidate actually bana 4 candidates ono yasemba n'obulu 16 naye ate ffe tuli ku ntiko president Museveni bwe yawangula bate yasigala yamanyi kakati ono ate onoonera biseera nsonga yo yennyini asekepo mulemu ate nzije Fig Media akyaliko kola kyamannyo ddala tukomyewo nate tukyali ku nsonga z'okufa kwa Paul Kawanga Ssemwogerere eyaliko ssenkagale wa Democratic Party natwagala kuwunzika nsonga eno ate atukwate ku nsonga endala musomesa esebo obadde okyawunzika mbadde nkyawunzika naye nga kyembadde ngezaako okugamba oba obadde owunzika no mbadde ngezaako okwongera okunnyonnyola lwakuba munnange bano balina engeri gye bakutte mu kintu ndowooza naye sibanenya munnange kuba awali omusana bagezagezaako gavumenti egenda kwewola obuwumbi 5 ndowooza 63 okubunya intaneti mu ggwanga ndowooza tujja kuba tuli ku mulaala egenda kwewola ekyo mbanyi tujja kwongera okinyonyola munnayuganda kakati gye nayitidde eri mu bululu bwe twalimu yes bakikubye simanyi biki naye lugendo lubadde luwanvu babiyingiddemu nnyo bannaffe bano naye nga tukkirize tugaane omuntu awangulwa ate era n'awangula ekyo kyo bannayuganda ekituufu kyo ekirungi bakimanyi nti bwe mugenda mu kalulu bino byonna irregularities na biki bye tugenda twekwasa mbw ate bamuwangula simanyi emirundi ebiri ebiki ebyo byonna tetugenda bitunuulira tujja kutunuulira omuntu eyawangula akalulu ye president Yoweri Kaguta Museveni naye kati point gye tusikayo eri emu nti omuntu waaba awanguddwa yes ye nga ye asigala n'ekimuliko nti mpangudde n'asigala nti n'abaako amu neera n'abatwala endowooza ye naye pulezidenti yakola atya agamba jangu tukole ffenna okubeera nti omugenzi yatuvudde ku maaso pulezidenti yagamba tutambule ffenna mu gavumenti era n'amuwa obukulu era ebintu yabitambuza bulungi mwasiima yes yatambuza bulungi embeera buli kimu kyatambula bulungi ate era n'abeera nti n'amwongerera n'obuvunaanyizibwa obulala ekyo kiregeeza omuntu akolagana ne banne omuntu atagamba kubanga bannayuganda baali bangi abaali balina okuteekebwa mu buvunaanyizibwa obwo naye era n'agamba nedda oyogera kikalulu ka 1995 abantu bagamba president Museveni yatwala obuwanguzi bwa Paul Kawanga Ssemwogerere palapase ebyo tetwanyo nabbi wabudde kubanga abantu bano bannaffe bebasinzirako ne bateekawo embeera naye nga ekyo kyo si kituufu president Museveni kiri ku likodi yawangula akalulu yakawangula bulungi naye after kyekyaddako kukolagana ne banne n'agamba nedda ffe tetujja tunuulira tuyinza okuba tulina endowooza ey'enjawulo mu by'obufuzi ne tusobola okutambulira awamu
era ne saawa eno kyekiruma bannafu okubeera nga Ssenkaggale wa DP Norbert Mao okubeera nti ali mu gavumenti aweereza munnayuganda gwe tutunuulidde tutunuulira nnyo munnayuganda ono ayeetaaga service ebirala byonna byonna tusobola obijjako fukazi ne tugaa twetaaga service ate service ereetebwa abantu ab'enjawulo kintabuli omuntu era pulezidenti omulungi akolagana ne banne NRM yo nga yo tuli bangi nnyo nga ne tumwebaze mu mutwalidde naye ogamba nti katugendeko ne mu opposition tulabe ebirowoozo byabwe bajje tutambulize wamu eggwanga pulezidenti oyo oba onaamusanga watali his excellence Yoweri Kaguta Museveni naye mu mbeera yonna endowooza yange nja kusaba gavumenti tulabe nga omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere omugenzi atuvudde ku maaso aweebwe state burial kubanga wonna we yaweereza mu gavumenti yakola bulungi kiri ku record yagattako ettafaali era ekyo kijja kunkola bulungi nga tumwebaze Richard ng'aweerebwa state aweebwe oba kimukakaatikako okufuna ekyo kyeyakola era yes ati kyetuyisaawo tulabe nga kisoosoowazibwa abeere nga state burial emuweebwa nga mponzika nja kwongera okusabira ab'eŋŋanda za omugenzi atuvudde ku maaso era nyongere essuubi mu munnayuganda nti pulezidenti waffe akolagana n'abantu ate ye bw'aba asazeewo okolagana n'omuntu afuba okulaba nga bingi nnyo byamuyigirako n'okubeera nga aweereza munnayuganda n'okubeera nga buli kimu kitambuza bulungi ku lwa munnayuganda ku lwa Uganda yaffe esobola okubeera nga etambula bulungi. Kansala Kwizera ku nsonga ya Paul Kawanga Ssemwogerere for the first time temusobola kugamba gavumenti kati teyina kyekoze wabula Mukama tumwebaza olw'obuwangazi bwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere bujjo mutugamba gavumenti yakibaddemu omukono kakati nze personally nganze nzikiriza nti Dr. Kawanga ekyamazima afudde bukadde myaka 9 oba osobola ogamba nti weewaawo Katonda amuyise mukulu wa President Museveni naye tetwagala nnyo tuteekemu eyo debate ya myaka gya Mwami Museveni kubanga wabanga Kawanga yazaalibwa 1932 ng'alina emyaka 9. President Museveni yazaalibwa 1943 oba 44 mbasira ate bw'osoma ekitabo kya Mwami Museveni yennyini kye yawandiika version yasooka gye bayita Sowing of the Mustard Seed version 1 agamba nti ateebereza okuba nga yazaalibwa wakati wa 1940 so tamanyi bulungi Museveni tamanyi lunaku lutuufu lwe yazaalibwa naye ate bw'ogenda mwana watte okusomako ku bitabo by'abantu abakadde bazze nga akola nabo nga waliwo ekitabo omukulu eyakafa Ahmed Kashiringi kye yawandiika yagamba nti mu 1938 owe watyo yaliko mu lukiiko lwe lumu ne Mwami Museveni olutegeka okwanjula kakati olukiiko Uganda yeetaaga kumanya kya Paul Kawanga Ssemwogerere nzija njagala kujjawo omuntu agenda atula mu lukiiko lw'okwanjula ssebo mu 1938 kitegeeza aba muntu wa myaka kale tugambe nti yalina 18 25 kwasada katumwe benefit of doubt modulator munnayuganda alina kyalinza okuwulira wanga ayogedde ebintu bingi ebitali mu makulu tumuwuliriza omwana w'emyaka 7 owedda yali asobola otutuula mu miiti because kati kankolere kino omwana w'emyaka 14 owedda yafumbanga mu maka nga mukyala webale nnyo anti nakugambye nti nkuwa benefit of doubt nti Mwami Museveni tugambe nti mwasa 8 ne kano katukayisizeewo ddala baba yasomesa Jeno Tumwine mu primary
nga mwami Museveni amaze S6 ngate jeno ya yasomeseza jeno tumwine mu primary kakati ye mwami Museveni ali mu 10 tunategekayo program 10 nga mu 10 kwekyo kale awo tukufunye njagala kuzinga nga nkulaga nti emyaka ja mwami Museveni ekyamazima bwobalamu logically ate okuwanga ali myaka nga 12 naye tugenda awo njagala tukkirize kino ndi mukama akyamwagala because alina kizibu mwana watu kakubulira kankikugambeko omanyi olumu tukemeterera emmeme ng'ofiiriddwa omuntu omwagalo tuli fenna naye ate njagala kubuulira nti kiringa nga bwolaba abakazi abafumbo ng'omukazi omu akuba bbaawe buli lunaku oba omusajja ng'akuba omukazi buli lunaku owa neiba nga amubiibiita nnyo oli gwe bakuba buli lunaku asobola ogenda ewa neiba namuga kale bambi singa bbaawe yali bbaawange owange nga ntulugunya naye njagala kubuuzaamu singa gwe Katonda kuba tukkiriza nti Katonda yatwala abantu ku nsi si bwe guli oyinza okutwala mwami Museveni kitegeeza kyamulese okuba mubi nnyo tayagala na kumweriranya bw'obanga gwe Katonda osobola okutwala mwami Museveni akati eddakiika zigenze mu myaka Dr. Kawanga Ssemwogerere nze mutunuulira mu ngeri nti ekisookera ddala alese omukululo ogutaliko kubuusabusibwa naddala mu byobufuzi ebisookera ddala mu byobufuzi biri ebyabasajja bye bayita ba statesman abasajja abeebuzibwako ensonga nti eggwanga bwe liba ligenze astray bannaffe tuyite Dr. Kawanga tuyite gundi ne gundi tuyite Professor Kanyehamba batubuulire tubajjeko guidance abadde mu ttulubeeri ne mwana wattu mwami Museveni yalina omukisa naye okutuuka mu ttulubeeri naye omuntu gwe bayita statesman ye muntu alina okuba nga akkiririza mu demokolasiya ebitundu 10 ku buli 10 yes a person who's supposed to be a statesman is a person who agrees on democratic values and core values of democracy 101% out of 100 ebera improper fraction kituufu naye nga kitegeeza alina okusukkulumya demokolasiya okusinga ne weyandibadde yabadde mwami Kawanga yewankubadde nti okimanyi bulungi nnyo nti mwami Museveni atuuka ekiseera nga zizzaawo ebibiina by'obufuzi nti ebibiina by'obufuzi bijja bivugirirwa ssente bibaamu n'akasente mwami Kawanga yagaana okwewaŋŋamya ku bukulembeze bw'ekibiina kyonna nga national chairman kuba mwami Museveni y'omulaba eva abadde national chairman w'NRM nakati tuli fena personally mwami Kawanga nagambye nti nga tutandika program nti nali nfunyeeko nze omukisa okutuulako abantu abo si bangu nnyo bakutuulako nabo naye nafunako omukisa otuula naye era n'agamba nti ye bwe bagendanga nti agenze minisita agenze bweru kukiikirira ggwanga balina allowances ze babaweezo naye nga zibeera counted for bakuwa $10 pa DM ogenze bweru biki byonna ebyo ne babibakubalira ne bakuwa ssente ezo nga minisita biri constitution n'ofuluma n'ogenda ebweru n'okola emirimu gy'eggwanga n'okoma you have to account for that money naye mwami Kawanga nga n'essente ne bwe zifikkawo nti banaina bampadde $100 zakwebaka naye ne base mu hoteri ya $400 ng'olukaaga aluza mu ggwanika yoyo abadde mwami Kawanga so mwami Kawanga Ssemwogerere ng'oggyeko okumwogerako ebirungi ebingi byakoze alese omukululo oguli mu bwino ogunaaba omuzibu ogw'okusiimuulwawo naye ate ekizibu ennyo nti abantu bano bafudde ng'ekyamazima tebalabye ku bintu bye balwanirira kubanga mwami Kawanga Ssemwogerere ne bw'olaba yagamba nti nze sijja kudda mu byakulwana kuyiwa musaayi be bantu abali bakkiriza mu demokolasiya n'okukyusa obuyinza mu ddembe naye kyanaku nti afudde takirabye ate era kyanaku nti mwami Kawanga ajja y'omu ku bantu abajja okubaawo nga batulaba eyo mu ggulu that is eggulu eribanga gye riri nga tulwanira ekintu ekyo kubanga okusinziira ku mbeera nga bweri n'enfuga ya mwami Museveni bweriko tebikyali bya bulijjo mwami Museveni tagenda kutta buyinza buno nga si bya battle street fighting mwami Museveni
alina okumanya ne bannayuganda bonna balina okumanya nti tewakyali ngeri yonna yakujjamu Museveni mu bukulembeze okujjako battle street fighting kyani kya mupoliisi kyani kya munnayuganda bannayuganda babuufu bo bamanyi bali contented. Ano wenyini tuteyanziza nnyo tweyanzege ye program yaffe the earthquake obunkenke Mukama Katonda abankumire.